batyeyo basebo ne banyabo abagala abakona ab'emikwano tuli ku makutano Nansana awagenda okubeereza Sagayindongo lw'omukaaga luno enaku z'omwezi 22 tuletedde badde nziza kusinkana baganda bange ab'amawulire basobole okubeera nga babategeeza eyo nti ddala ekintu kyakoze eki kyedomodde dda weewaawo era nkikola lwa mukaaga buli mwaka nkikola buli lunaku lubeera lwa mukaaga olw'ensonga amangi agala enkeera bakyali bange babodaboda basobole okubeera nga ate bawummulamuko kubanga basimba akagere mpaka enkeera ssaawa 4 kakati omuntu balina okubanga abulukukira mu lunaku lwakuwummula awummule bulungi kubanga eno endongo y'okusimba akagere bw'ogivaamu kituufu n'omukyala aba asaanana kuyisayo nti bebi kulikayo. Emyaka giweredde ddala kati nga tugenda myaka nga 7 nga tukuba endongo eno buli mwaka era abawagizi baffe tebanvangamu bajja kitegeeza nti nno ebintu bye tukola birabika birungi kubanga nze sibona yenze omu bantu abatabonaabona nnyo nakwegayirira abantu bange nti mujje wabula mbategeezaako butegeeza bambi nga bajja era mbeebaza abawagizi baffe mwebalenyo Katonda yabisetinga sibe babisetinga Mukama Katonda yabisetinga bo baba boogeranga baani Katonda ono yabitetenkanya era Katonda yatuleeta kyobolaba abatweyimbyemu okutulwanyisa okutusuula bangi nnyo naye buli bwolwanyisa omuntu Katonda gwe yaleeta obanga anyonyogera Katonda yennyini direct mbwe Katonda gwe ate nga ye Katonda nantamanyiirwa n'olw'ensonga eyo tukyaliwo nga Katonda akyakkiriza era olunaku lwoliraba nga tetulabawo omanya nti era Katonda yabigera ate era ageze ekirala naye nga tubadde tukyaliwo era tuyimiridde bulungi tukyebaliza Mukama Katonda. Emabegako omwali musabye nga mwagala kuba wali eri watera okubeera enkuuka mwakoma kuti batummawo netukomawo wano twali tusabyawo ne baga nti wabeerawo kivulu kya Mutanda kyokka n'olw'ensonga ne bagamba nti abavubuka ba Ssaabasajja mugende ku makutano era ensonga lwaki twakomyewo wano mu Kampala wakati obuzibu bwa Kampala wakati era ekisooka na wano wennyini tuli Kampala abantu abagenda e Lugogo era nabo bava eno abantu abagenda e Lugogo tebava Lugogo nti basula Lugogo mu kisaawe awo era nabo bava mu bitundu ebyetooloddewo ng'eno oba oluddawa era be bantu be bamu lwakuba kati ky'abantu kyabalemera mu bwongo bwabwe waliwo n'abalina endowooza mbu abantu abajuza ebivulu byaffe mbu ku makutano wano mbu bava Masaka omuntu nno munnange n'akiremerako banange abantu bavudde Masaka wano bannange abaana bamuno bano bonna bamulaba abali wano baana ba wano abaana abayize nga bawulumula booda abayingira wano baana baffe bakuno yasi lwakuba nti era omuntu bw'oba olina akantu kokoze tabulako ngeri gyagala kubeera nga mgalagamu nti era kibaamu naye nga kya butonde naye nga mu byonna kasita ebintu bijjula ekitugaana okukolera mu kibuga wakati ng'e Lugogo tewakeesa nze omuwagizi owange sina bwe nsobola munnyonnyola ng'avudde mu bwende ngo tugimaze ku mukaaga mbuddayo era nze ebimu ku bintu ebirinzija ku ndongo ya kuno kwe kunnemesa okukeesa wakiri ndigyongerayo mpaka mu Lwera gye bakeesa naye nga bukya nze buli wantu kati nga bwalayo twakuba endongo eggangu ey'okuddiza ne bayitugisaako ebyuma ku 8 alinda banzize eggangu aliba mwana wa mwana sisobola okuddayo nze toyinza gamba muwagizi wange mbu endongo takeesezza genda ffe tukuba endongo paka 4 ez'okumakya tuba n'olukiiko ku makya nga endongo ewedde ne tunyumyamu awo nga n'ebigambo tokyasobola byatula bulungi emboogi tanwa tuli awo kakati n'olw'ensonga eyo emikwano gyange ekitulemesa okugenda mu bifo by'eyo mu tawuni wakati butakeesa naye nga tetulina bwe tutasobola kujjuza tewaliiwo ebyo kati sibirabanga bizibu birabanga ebintu ebya bulijjo kubanga byabaawo nagenda okubuuliriza nga abantu abasinga bonna manyi kati ensonga eyo
Nyizo gamba nagenda okubuuliriza nga buli aliwa n'agamba nti nga tewambuuza nabuuza bali kulenje eyo nayogeranga n'abakulu abali kulenje eyo zewaggulu bino bwe mwali mutandika okukola ebintu ebyabagagga obulamu mwabusanga mutya bagagga byenabuuzanga ne bagamba nti nno obuntu bwatubonyaabonya kitegeeza kale abasajja baginyumya gomanye ebbeeyi y'amategula ojogenda ogalamuze gazimba ennyumba ya mwamba alina agasajja wagaseera bayoyiye ku siraabu ojo omuyiwa azimba mwamba zaffe ezo ne ziggwa bulungi ekivulu kigenda kubayo ng'ennaku z'omwezi 22 tugera ensonga ezirimu amagezi bitali mu magezi bakituliwo obudde nanemwagala kati nzira ku pulatifomu yange y'omusajja omugundivu nyisamamba ozolukanyala nevamwene mwe munjozi kakati tugenda kuba wano ng'ennaku z'omwezi 22 jeje events emaze okubeera ng'ate yeteekateeka bulungi jeje events emaze okweteekateeka bulungi nnyo ngikozesa lwa nsonga omutima gwawe gwajagala nnyo najesiga jeje esaasaana bulungi ekyo tukyogere tukigaane buli woobeera jeje oba ogiwulira nti ekigambo kikola ki kyogerwa ensonga lwaki nakkiriza yerwekulemberamu endala ezijja zeeyongereko bweyongezi naye nga yesenkagala ekoze ku stage sawundi n'amataala abayimbi sibaagala bajja n'abantu ne bakuba bakasitoma bange kubanga bakasitoma bange kyekyobugaga kye nasigaza bakasitoma bange abo kyekyobugaga kye nasigaza nze buli bwonkyankalanya obulamu bwange naye nondekera bakasitoma bange nze oba onkoze bulungi efujja yonna eddala kola naye nze nsigaze baganda bange bano kasaba babasanyufu ebirala so kati nagenda okukizuula nga n'omuyimbi atandika mulisewo naye ayagala Jenegaali omubuuzo waigwani nti nze rasita kongoli nomubuuzo wayimba ki akayimba nambasa jangu ewange kavugira ku lediyo ki nga situkalaba nga adda kugambye ogenda okulaba nga omugamba wayi kale yingira ngagamba anti ndenda bakyali bange balinga 10 nalyoka ayingira nabo bayingira bakole kubo kati bwe batekawo ensasago abantu betegerezanya ajjanga omuntu tebamutegeera baba bafuluma ne bakuba abantu ebikonde neŋŋamba nedda nze ku lw'obulungi bw'abakyali bange tetugenda kubeera n'abayimbi wamma mujje banywanyi bange wakiri mwesambesambe nga mubuukanga endongo ekutta akati naye oleme ku muntu atalina kukuba kkube titubeerangako bayimbi tuzanyazanyamu awo kwegayazagayazaamu awo tugira munange bwe tugira nga tukyamuka bukyamusi netuyimbayimbamu awo bye tuba twagadde ekirungi bwe tubiyimbayimba era abantu ne babyagala so bw'obanga olina ekintu kyogoba leka kuba mbagatanya nnyo bintu bingi nze ekituufu kye nnina nti Mukama Katonda yampa talents nyingi ekyo kyo nkyekakasa nze ndi munnakatemba ebyo bintu by'okuyimbayimba bisobola nze ndi mukubi wa ndongo ndi muweereza wa kumpewo sijja kukkiriza kuwambagatana na bintu bingi Mukama Katonda bw'aba alina wakuteeredde omukisa nywezaawo leka kumulaga mululu mbate neza akatemba nzaagala njagala neza comedy gwanze najja njagala kubeera comedian nakibagambako sakibagamba munaye najja njagala kubeera Bamaliya kyabo nze nalina akamaliya kampala ennaku nga 4 neŋŋamba liri pazo nti njagala genda mukandolindoli lunabeera ŋŋamba nti ku CBS omanyiyo ne mugamba simanyiyo munange natuuka nafuna boda liri pazo nti mu Uganda yasinga okulamuza boda yannamulizaako boda awo nentwalira ku CBS 1400 yanzija salaama awo nentuukayo nenoonya Patrick awo nemugamba taata njaga kunyingiza mukandolindoli kale wadde byagaana naye era nagenda nengobagoba ekirooto kyange kyaleka Mukama okubiremesa yabiremesa alina ensonga alina kyambalira nga mbalira omuzannyo omugazi kati ngenda okulaba nga ate endongo yaffe y'ennyaanya ng'esambye akajje kabaludde wekabalula neŋŋamba alhamdulillah omanye okubanga okola omulimu gwo nga tolina kugoberera nga lwotuula emabega bwotolaba oyabula bwomu endongo yaffe gye tukuba kitulina tuteeka ku puresha tubula tubeerawo buli kaseera Suuna wasomoka Lwera weewaawo ne bannalwera banno nga bwe mwasomoka abasinga bakuloopera ebizibu muganda oliri pazo alina ensonga z'akaayanako yali azikulopeddeko
Lunabe oyo mulwanyi Lunabe oyo gwolaba oyo agira alina amaanyi nze ne bwe nabeerera n'ensasagge zange wano yaŋŋamba mwana wa maama tosirika jange oyogere ne mugamba nze ndi musajja munafu simanyiko ensi sigiteekako maanyi ne mugamba ensonga zonna Katonda baba yazitandika omulekanga n'azigusanga bwakoze eki nga bwayagadde nze okubaako ensonga gye njogerako kimala kuba mu mutima gwange era we mba muwulidde nga nakye njogeddeko mba nkyogedde nkyagadde nga nosikyejusa sikyejjusa era nze omu gwe batawa amagezi ku nsonga gye mba njogeddeko naye muganda wange Lunabe mumanyiko kimu nti musajja mulwanyi alwana entalo ze ogenda okulaba nga aziiseemu sisobola nze kwesiga simanyi sobola nze kwesiga gundi manyi ga muntu Katonda gwe ndowooza nti nange ganankolera Lunabe ebintu byali mu kulwana nze mutaddeko maaso muganda wange era oba oliawo bwate alumya gundi ogenda kulaba nga abivuddemu ate agizagiza ogenda kulaba nga abivuddemu kati engeri Lunabe jaggukamu entalo ze yamanyi era nze mutunuulidde butunuulizi nze bwankubira tunyumya emboozi zaffe endala sinyumya ku byantalo ze kuba simanyi kulwana nze ntalo zagana Suuna buli kimu okikoze ebisaawo obijjuzza sente ozifunye naye tusuubire ku mulundi guno eno okutuleetera ku mukyala oyogera omukyala oba otegeeza ki alitokosa omutulageko gumalaatokosa kati ekyo kiba kisaana ne mukiŋŋamba nga mu January netandika okuteekateeka abakyala bonna basobola bwe naabalagako omu mujja gamba abajja gamba nti kati nina okuyingira amagombolola amasaza nansaaga nkyabukuta nanseno oba naawe mundu wagiza mwagala kunoonyezaayo bagamba oyina Lydia gwe wabeera naye mu siniya omwana oyo bamuyitanga Lydia mu siniya 2 yampandiikira ebbaluwa nanteerako oluyimba ate bakwandikiranga akabaluwa nga basaako mu dedications kati nga kati omwana yassaawo oluyimba nga lwa Luganda lwa Mariamu Ndagire baluyita bakikakasi naye nti omwana oyo kyoba namwogerako ku lediyo namuwulira simanyi byali alabika yeekaddiira oba tukoyo munnamawulire mwagala kumpayo munnamawulire tonyongera abaana ba boda beesunze ebikyala byosuubizza tebibatogule ngenda batikkulira abakyala abana ku mabiiso nayogedde security eyo abakulu bano bagaye embuto ne bamanya bakinyawo ku mulyango ensonga eyo njogeddeko n'abo ebyobuyinza ne bagamba nti ku mulundi guno bagenda kulongoosa era ofiisa ayogedde weewaawo abali musanyu mwenna njagala mugambe Suuna weewaawo mikwano gyange mbalamusizaako emirundi egitabalika mwebale nnyo mwebalire ddala okutuwagiranga obutassa mukono buli mwaka ne tusimba akagere ne mutakoowa tutandike bya buli mwezi twatandika endongo eno twagizimba nammwe kubanga abalala tebaali bangu baali bakamwe kati ne tugamba nti ffe katwetuulire wansi ffe be bayita ab'okugulawundi tugizimbe munange nga tuzimba endongo yaffe nga bagamba nedda munange abantu b'owansi
ne twekumakuma bagenda okulaba nga ffe tetwalyamu nkwe nga tujjuza nga ffe bwe tweyita waffe wajjula bagenda okulaba ab'okirasi ez'owaggulu abali ku kituufu ng'ebyabwe nange batuli awo nga bagamba nti nno ebintu yammweyo nga vayibu ebeera y'amaanyi eyo ne mwesiba endagala ne mukola effujjo katubaleeteko konene ewaffe tulabe oba munaakola munnange batandikiza mpola nga batwalako eyo ku jahazi eyo mu bufo bwabwe netubakuba netubanamiririzaayo n'eddiguli zaabwe ku mutwe naki baali balyongaga katubagezeseeko mu nyegenyege wabeera n'abazungu ekyali twabakubira okwabwe twali tubasse wakitegeera egamba endongo y'ebinyaanya yavudde ku gulawundi yagenze international tukubye endongo mu mawanga ag'enjawulo nga muwulira nga mulaba ndi musanyufu nnyo nti nno tutambudde ne muganda wange mbazira tonoono era buli we tubeera nga tuli mu kuyingira ennyonyi nga tuli mu kumenya omutto tugira mugamba mbazira tone weewaawo nga weewaawo okitegeera nga tetuli mu takisi ebyanjawulo wakuba endongo edubayi omuntu ogwasooka netuddayo n'ogwokubiri kitegeeza nti nno omuntu okuzaayo ogwokubiri ogwasooka oba okoze bulungi natuzaayo n'ogwokubiri netukuba endongo e Cairo netukuba endongo e South Africa tebalinnya boda abala boda wegirinyanga ogenda South wadde y'amaanyi netukuba endongo e Sharjah netukuba e Qatar wakuba ne weewalala wangi n'olw'ensonga eyo byonna tutuna kye tutakoze obuwagizi bwonna bonna buvudde eno bamala kulaba mmwe nga mubikoze omuzungu eyatutwala mu nyegenyege alina ekibuuzo olumu kye yagubuuza n'agamba nemmwe agatige tulabawanise gaddala oba gundi oba mweditinga byeditinge etuga munnange bibeera bya ddala no I have to first attend one of your shows malo kukikakasa waliwakidda ndadde oluzungu wegomba nnyo oba ojja ku shows zetuligize n'osooka n'olaba naye munnange emiti gibeera gya ddala nambuuza bajja nazo ne tuvuga situmanyi gye wagijja manaja terekanga manje njala katulaba bawanise mu bbanga kati nno naye yakirabako n'akyerabirako ng'abazungu bagiwanise mu nyegenyege ne tugikubya tugiwunzise era amawulire ne gawambibwa ne bagaa nti ekinyaanya kyetisse enyegenyege naki ebyo ne tubiteeka ku bbali kandi basebo ne banyabo tukomyewo neera ng'era ffe ababulijjo abakola ebyafaayo tuteredde entende tugenda kubeera ku makutano wano ng'ennaku z'omwezi 22 22 ku lw'omukaaga luno tubulayo ennaku 3 mukama wange nga bw'agambye tutunuulira nnyo ebintu bingi nnyo nga tutegeka enteekateeka zino naddala saawundi mbeera ku gundi ku mukutu ogwo naye ndabanga buli omu awa optioni ye n'agamba tuletere gundi tuletere gundi byonna byonna mubyogera naye era mumanye neezo ze muba mugambe tuletere gundi era ffe tuba twazibalaga bwe nvaayo ne ŋŋamba nti nze ku mukolo gwange gwe njagala ennyala gwempa ekitiibwa nti ndeese ono mba mmaze okumwekerejja njagala mbonyulize sawundi gye bayita jjejje kati mukitegeere bulungi lwaki ngyesibako buli mwaka jjejje ye muntu akolera olwaleero n'akusuubiza olujja nti alina ekyenjawulo kyagenda okukola nali njawukana nejjejje ku share esembayo ne tunyumyamu naŋŋamba nti nno nina ekyennyongedde okwekenneenya ku bantu bo nti omwaka ogujja bino byonna ebyuma ebiwano obiraba nti embiraba naŋŋamba sigenda kukomyawo n'ekimu ŋŋenda kuleeta ebyuma bipya nali ndi awo jjejje n'ampeereza
ebyuma nga bali mu kubitikula nampereza ebifaananyi nga bali mu kutikula amaboxi nga ngamba tubireese lw'amakutano mikwano gyange bino ebintu ebyange si byakusuddira njagala mujje nga jje gyetikula mulabe oba ebyuma tebijje mu bokisi nga bweteeka wano simanyi budde bwoba ogenda kukola atubuulire naye ndowooza basookawo stage kati ebyuma ndowooza biringa byakuna basooka stage basooka okuwanika kati ebyuma byokubijjamu biba bya lwakuna muyiteewo mujja mwerabireko muleme gamba nti nno tukuba palapase ng'era ab'e Masaka bwe tuterekerezaayo ne tugamba nti nedda kubaganda baffe ab'e Masaka katunoneyoko era ne ku bannaffe era abalala bajje babeewo ng'abajulizi era ne tunonayo nayo ku sawundi zaffe ez'e Masaka tuzivugirize mu nsonda eno bigamba omuntu nga ne bw'obanga olina munno gwennyonnyolera ebigambo mu bimuli wali nga besi omuwulira naki kale no n'olw'ensonga eyo mujje nga mumanyi nti nno tugenda kufunira eddala ekintu ekisingira ddala okubeera eky'amaanyi buli w'ogenda okuba ng'oyimiridde sawundi ogenda kuba ng'ogiwulira yejje alina akantu ke yaŋŋambye kagenda okukola nenkawakanya naye nze nja mubalaga mbagambe jejje wuuli yeyabyogera luli yakola alina akantu ke yakola n'ateeka wakati awo nga endongo ngikuba mu mbongako sibe gwali yakansuubiza n'akatuukiriza kati yaŋŋambye mukulu no kagenda okuleeta mbukajja kuba nga drone mbunga kambuusa ne kanzijawo endongo nesigala ng'evuga nga nabuze munga kankomya yagala tusirika era alina wakanye bw'atakalete nja bagamba jejje wuuli asiikibwe nja mubalengeza naye nga mu byonna tusuubire ekintu ekisingayo okubeera eky'omulembe ddala ku lunaku olwo bassebo ne bannyabo kaakano eki mukama wange mbazira kanamusobola Azira olunaku olwo ina abawala benyina okuwa basale kuba bize mu kugaba basale munange nno tulabira wano naye bwetudde ebbali eyo mbaziira si muntu mulungi gyendi omulamu ono twali mu kafubo aba naŋŋamba suuna nti wangi nkugobye ku mulambo gwange namanya ekigambo ekyo ne mugamba muganda wange kukoze kiranga ndi kikugamba omwaka ne guwe nemugamba mazira nziza ku mulambo naye era ebyadde abyogera naye yagungobako nalaba aganya okunziza nange nemugoba ku gwange kati buli omu okwata kukumulako bulabi mujagala okulaba nga kofi nyegire kale ngabyebyo bakama baffe ab'ebyokwerinda mubalabye bano nno yensonga ddala wagendera okujja okutuulako wano nga ffe tumaze okutuula naye mu bufu obuyitirivu nnyo nga tumubuulira embeera z'abantu baffe atwala akadde ng'amaze okubasitaadinga n'amanya endigida yammwe nga bwekola ki nga bwebeera nti mwe just mubeera basanyufu naye temubeera bagundi ba buvuyo si bwe kibeera banywanyi kaakati mukama waffe ne tumugamba nti nno atuleetere abakuumi abagenda okukolera ddala emirimu obulungi nga bakkaanya nammwe abanyumya obunyumya nammwe nti abaye nti wangi kati vaawo tusembere ntugire betuti so si era nakkaanya n'agamba nti weewaawo okugjako ng'aliwo asiiwuusa empisa awo baba balina okukikola kubanga era n'akamotoka akakola ki akagendamu abasiiwuusa empisa kabaawaawo twali ewankulu ku nembeegaira naye munteekemuko mu kantu kano nibagaana kakutereka olw'ensonga eyo tukakase nti nno ebyokwerinda bigenda kubeera gguluggulu bakama baffe bano bagenda kubikolako n'amaanyi waliwo ebizibu bye twafuna last year mwagamba nti nno
waliwo abayimbi abajja n'eggaali bwebaali bagenda ne babacekinga mwawo abaana abasinga endongo bagikubanga bekutte nti tica kipopo nti ankubye eŋŋumi ntiraga kukunku yankubye eŋŋumi ne tusalawo ne tugamba bannange twesonyiwe baganda baffe abo mu bulamu eno endongo eyaffe twagyezimbiranga ffe abaagala ebivulu eby'abayimbi gye tubasanga tukola ki wano tuba tuzze kusimba kagere naki n'olw'ensonga eyo baganda bange mbakakasa nti nno ku luno mbadde ntera okujja leeti naye kati ŋŋenda kwanguwa naye ntekindeeta leeti mbazira akyogedde agambye nti nno nammwe mujja buyise ngenda nentunula nga ndaba layini mpanvu neŋŋamba baganda bange bano kati mbalekewa ate kati ngende ku stage nga wanengera layini baganda bange bakyasimbye neŋŋamba nedda kaninde netwekanga nga nnyingidde ku stage saa 6 ekintu ekibi ennyo olunaku olw'omukaaga ketonye kagwake bamuyita Muteesa Pulo omuganda afoyaoyo tulina n'endagaano gye twatta bagiyita batya Muteesa emirundi Muteesa gye yakantabaala Allah yamanyi bano bombi yemulaba emirundi gye bakantabaala nga nze kakati byebyo Muteesa musajja waffe nnyo bw'abeera ku mikolo gyaffe nga gino tuwulira essanyu Muteesa kyogera nnyo ne ŋŋamba nti be bano baganda baffe abaali ekifaananyi kyaffe okukola emirimu gino ekintu ekyo nno kati waliwo omuntu ate gwe kisobola okukaluulira okukyogera ngaziino nti nno tetwabeeranga eyo gye twabeeranga nga ne twegomba engeri ba Muteesa gye bakolamu emirimu gyabwe ne tubalabirako nnyo naffe bwe twajja ne tutereeza naffe ne tusandikira ku bye baatereeza ne tusitukiraawo naffe Muteesa weebale nnyo abasajja byakulabirako by'amaanyi era bingi nnyo bye twabalabirako ne bye baatulaga biki mwami Muteesa tusanyusa okulaba obeerawo wannaffe tulaba tugumire tuba tugatuuzizza mukube engalo nammwe akati nno ndabika nga ayogedde nnyo naye kangende olunaku lwange naki kaakano ensonga za ku siteegi tugenda kutuukako ssaawa 4 tukole emikolo eginaaba gisobosaawo emitonotono tusumulule endongo Kasiggu n'embaziira tone ne Muteesa Pulo bonna abasajja weebali bonna nga bakutte mu bidongo obiwulira nga bikyuse efujjo yonna tunabakolako ffe twali maze ddo diteesaako mujja ddirabiraawo nyagali bagweko nga accident tugivaamu ku makya nga akasana kaase essaawa 4 kacyayi tukanywera wano ŋŋenda basomerera n'emmisa ku makya naye bannange mwali mwerabyeko bwe mubeera ku makya bayayemmwe mubeera n'obukuwikuwi nga buliko enfuufu semba mbalaba temwegomba okweraba ku makya kaakati so byebyo mwebale nnyo nebaza ba sponsors baffe abatubeereddemu tulina baganda baffe bayita abasabula ku mbukya abasajja abo buli mwaka be bakuba essimu abanga ekivulu kya ddi nga batuyita nga tutula ku mmeeza nga batwongeramu amaanyi mwebaze nnyo abaganda baffe abasabula abo bagenda kubeerawo n'ekyokunywa kyabwe nga kitundibwa lwasa onywa akacupa aka n'olaba abadde omuddugavu ng'alinga ono obweru okitegeera tomanya ngeri gy'onywezaamu muti gwo okeesa nagwo kaakati ensonga z'okuwanika amatabi zigenda kutambula bwe ziti baseba ne banyabo nandika ensonga z'amatabi tetukwata ku ttabi ly'abandi erya wano ng'era bwe twakola omwaka oguwedde twakola bulungi nnyo tulina enteekateeka era nga gye twakola omwaka oguwedde twabaleetera fuso y'amatabi ne tugiteeka wali era ba MC babeeranga boogera nga bagamba bannanga nkyamuka ettabi liri wali ne muliraba ku mulundi guno ekyenjawulo ekyeyongeddemu
tulina omusajja affe bamuyita Musisi Munnajeza yatukolera ku nsonga eyo agenda kutikka fuso y'amatabi amale atikke fuso y'essanja yaffe tebiriiko kwetegekera munya mugenda kwambala bannange nyambala kikuma oyambala ozze kukangakangaani wano ogenda kujja weesimaati nze ofulume nga weesibye essanja katomanyi fe tulina emandwa wano gye butamanyi tulina emandwa yaffe batandika okkuba esituka kakati twaguddewo n'amazina ag'essanja ogenda kukwata lyesibe tulina amazina gaffe agakisezisezi amazina amasanja tugenda nago gaintroducinga ku lunaku olwo n'olw'ensonga eyo jangu na vibe yo yokka tujja na gundi na mbeera ya kukyokoza bannaffe tudigire tusanyuke bannange nga bwe tukola bulijjo tetulina lipooti mbife buli tuddawo ku poliisi okugamba abakulu tukomyewo bagamba tusanyusa obbalaba olw'ensonga omwaka oguwedde tuba tutambudde bulungi naye nga mwe musobola okukera ku makya ne mutuvumaganya oba okutwagaza bannange mwebalire ddala mukuumye eddembe mwebale nnyo mwebalire ddala mikwano gyange engalo baganda abakirala tutambula nabo muli mwaka twebaziza nnyo twebaziza ddala mwami Ssenyonga owa Bikirala okubeera nti kale tweyanziza nnyo tweyanzeege bannange mbadde nsaba buli ali wano osooke weekubireko mu ngalo ez'amaanyi olw'endongo y'ebijjanja nga bwe twabagamba ngaera bwe tuzze tubagamba tebikyali byanga 22 lwa mukaaga so ffe ekyaffe kirungi tetuli mukikola gusooka tukikoze ebbanga eriise emabega muzze mutulaba bwe tuzze tutambula so ku lw'omukaaga luno ate musuubire kisinga kubanga ffe twagala buli mukolo gwe tuba tutegese twagala nga gusinga ku gwabaddewo eggulo era kyetubasuubiza this time around kati naffe mutuyambe ekintu kimu mujje okukosa okujja twekakasa mugenda kujja naye mujje nga bukyali kubanga twagala latest saawa nnyaffe tube nga tulinnya ekituuti kakitegeeza nti ebirala byonna bigenda kuzanyira mbudde buno bonna obusooka then kati ffe ku saawa ez'ekiro tutandika okukuba disiko paka enkya ku saawa mmeka kisaana muno okukala ekyo so ekiba kya saawundi nkakasa ku kya saawundi kyo temukyatubuusabuuseera kubanga era engeri gyekiri nti emikolo gyaffe gino gye giba gisinga era ne saawundi tuleeta zikola ki kakati ng'owulira jjejje ng'ate ofuguma oba tuliiko kizibu awo tewasaanawo n'engalo so twebaza nnyo ba service providers bonna olunaku olwo twebaza abalanze abatuyambyeko okulanga omanye amazima tulanga radios kwonna kwe tubeera bukedde ku CBS Manduso ku TV zonna bannaffe abalana shows ez'enjawulo naye bambye ba social media influencers mwebale nnyo nyini ddala mbadde nsaba mbakubireko mu ngalo baana sikenda kumanya linnya nkola okukola ensobi ningamba onooli ne simwogera naye bambye aba social media mwenna Facebook, TikTok, ku status za WhatsApp mwebale mobile money mwebale kuzinga so bambye mwebale nnyo then twebaza ba sponsors baffe betutatambudde nabo mulundi gusooka nga bulijjo babeerawo banno okubireko engalo ababikirala bano ababikirala tweyanzeege maama webale njera tugenda kujja tulabe ensonga tunaka ly'ettaka ate nze ngenda okusooka okujja simayo baku ofisi obeerayo budde kinene omuguzi mumuwulira aba asinfudde so tweyanziza nnyo tweyanzeege badde nsaba tukubireko engalo ez'amaanyi New month principle C. Munaliogo okulya. Munalulya. Olwo mukaaga tubulete. Eboxi nga mukaaga. Zinaggwawo. So new month tweyanziza nnyo. Wanji kusonga munana kusonga mukaaga kale tweyanziza nnyo Skype tours and travel tweyanziza nnyo CBS FM Manduso tweyanziza nnyo
Bukedde Fama, Embuti Kizi, Bukedde TV tweyanziza nnyo ne media houses endala banne tweyanziza nnyo. Ffe kyaffe tetukyalina nnyo bingi mpozi kale mwagala tutandike balimba. Ebisinga tubagambye kati mwe mujjanga bukyali ffe we tuli Katonda tutuuseyo nga tuli balamu. Ebisigadde mujja kujuulira nga tubagamba nti akamasu kankutte simanyi kagoogwa yebigere ebintu jja biringa ebivaako nze nambala ssente eziringa ebikoola ku lw'omukaaga luno amatafaali g'emulage faaza yagaganye bunnaga kuba ntamidde gonna ne gakyama olwo n'amugamba ye bino wabitegedde ku lw'omukaaga kayinza obutazaala kaweewo ne kazaala ennankani so bye banna Unenyeyo kamu takoze product placement. Lumbetu baganda bafabo abo ne Masaka batulumbayo obolyawo nga bali kusisaje owulire abantu bafa n'ogamba bafiira cyane atawanya abantu bange ogenda okulengera banondere kinne abasajja bawo batuseddera kaze ku press conference kitegeeza nti nekulundaku luli ajja kubaawo ng'ate abawa ekirungi kyasingira ddala okuba nakyo kyekyo bannange basebo ne bannyabo njagala kubeebaza beebalize ddala omwaka oguwedde tukutambudde nga bwe twakutambula embeera yonna gye tuze tutambuliramu nze mugiraba naye ebintu ebisinga bimu otunula butunuzi n'obireka nga bwe biri n'osigala ng'otambula oyo gwe bayite omuki gwe bayite omusajja nze amaanyi gange gandi mu baganda bange mmwe nze omuntu akeera ku makyanga ankyaya mmwe oyo aba nkoze obubi naye nze oli ne wakola katemba yenna naye nga mmwe nkyaba yina baganda bange nga weemuli twetulira ku lubalaza lw'okwekyanda emu ne bukeereraawo ne tugenda si bwe kiri baganda babakola ki naffe batukwata n'olw'ensonga eyo baganda bange mwebale nnyo mwebali eddala ababoda weewaawo timusuna beni mbazira tone bodaboda makindi abaana abo tutambudde nabo tebatuvanga era vibe eyo gye mulabye eyo be bagikoze nga bwe mulaba tugenda kwogera ku nsonga eyo tulabe engeri gye naatambulamu n'olw'ensonga eyo nga nkomekereza abassebo ne bannyabo njagala okubeebaza olw'omukwano ogutazikira mwaka ku mwaka tubeera ne shows zibeera 2 buli mwaka esooka nze mba ngikulembeddemu Mbazira tone nadde boyina gamba kyekyo bakuba Saalongo kakati bweggwa ngalo mugwokutaano nga ne mbazira tone avayo nga nange nzija muvakeyo gangi ngamugamba Saalongo kottira muntu kuliiso kale no n'olw'ensonga eyo mutulabiranga ddala era lunaava mu eno ng'ate tuwanika ekipande ekirala nga ne muganda wange mbazira tone ayambala amasuuti ng'ayingira ng'omusajja omukulu Saalongo nga tulaga ensonga bazigenda okuba zitambulira ddala tweyanzege oba aliwo kyesogeddeeko banange simanyi nempuliranga buli kimu nkyogedde mikwano gyange mbalinze n'essanyu naye tukeereko sawa nnyo mbeere nga nsumulula endongo nammwe tuzineko ebiwera nammwe ngenda batikulirayo ne kubyana ebyobuwala waliwo omwana wa boda yanyiga sikwiza ekavumba nazibirizaako eriiso limu ali luddawo oyo omwana namulaba mu vidiyo yanyiga sikwiza ekavumba nattako n'eriiso limu bwako kale akasikwiza bakaba katuuse mumulabireko engeri gyakolamu ekintu tweyanzege emiti nabategeezezaako nti nno muganda wange musisiimu happy people. We love you so much. Thanks so much for loving Sonneberg and Barcelona. Coming from Massacre. And of course, like everybody trying to that was freaking out on everybody. I can't get there. Today to Karsim Bay. Everybody tries to those freaking out. Those freaking out. Now,
About to like the security is gonna be just right the sort of from America. And I'll proceed back again. They've told you a big currency. Don't speak in America. If you like if you're gonna speak now, MET, diamonds working on a full phone number. Guys, if you're gonna sleep here, ogenda kusula winner, you say into Zora Sesude, like let's work in America, ogenda kufuna water yabwele. byonna byogeddwa ekigambo ekikulu tugenda kukyogerera mu ndonga ku lunaku obugalo bw'amaanyi ndongo basema ne banyama twagala okulera awamu ne poliisi ekivulu kino kyasabibwa mu mateeka era kiri nekiyita mu sisitimu yaffe era nekikkirizibwa era mukukkirizibwa okwo kituuka paka mu ofiisi yaffe era ekifo we tuli wano mukigenda okubeera ekifo nga mukiraba kyonna nga mukiraba kyonna kirina perimeter wall kiri enclosed then tugenda kubeera ne pakatayinyatunamako okusuukinga ekifo ekikonaku omegashiwa tetulimu kizibu kyonna then naffe fennyini tugenda kubeerako kulan tugenda deployinga efficient tumegasanga abantu baffe tebafuna buzibu mu kujja nemukuddayo then nemukubeerawo agala okwogera nakakasa tugenda kubeera wamu n'abategesi negeshiwa nti olunaku olwo tetulijasale nga kizibu kyonna mu kifo kino Fada amanya. Ongere wawe engalo okuza sekita seketi. Manya ne Dubois, Assistant Lieutenant of Police, Evans Machide, Assistant of Tanzania.